Alien skin avuddeawo n'agenda wali ku kifo kya Bajjo n'amulumbawo olw'okuba nti Bajjo bulijjo amwogerako ebintu bingi. Naye ekizibu kiriwo nti wali Bajjo yafuulawo public place. Boolezaawo emmotoka, banywerawo omwenge, baala. Kakati kizibu w'ogamba omuntu nti akulumbye ewuwo. Ate n'ekirala bamwami Bajjo bajja mu industry katulaba nti be basajja abazze abakoze amanyi. Naye erinnya lyabwe balikoledde mu mbeera ya kuvuma kuloama ntalo. Abantu bonna balina entalo, naye entalo z'okuba nti mulwana mukubagana ziba za kisiru. Kyovula ndi abayimbi abasinga bw'abeerawo omuntu amulumbi oluusi addamu na nnyimba, wabuyako ku luyimba lwa Wuzo lwaba nga bakyaliwo agenze oli n'amuddamu kwali kudda kwa mukazi we kwaleeta wabitegeera ebyo byonna ng'olaba abantu bakozesa bwongo. Naye kati ab'ennaku zino bakozesa kulwana kuvumagana ebitakola makulu. Naye nga nze ndowooza Alien Skin bamukubye nnyo okuvira ddala nga bamaze Freedom City mwami Bajjo ne bamuggyako ekivulu kino kyali agenda okukola abetics okimanyi bulungi kyaleeta olutalo. Kati nze ndabye nnyo mwami Bajjo nga ajja avuma buvumi nga buli vidiyo gy'akola yakuvuma. Era n'ekindowoozesa okuba nti amagezi agalowooza ebintu ebirala oluusi oba anyiiga nnyo n'agamba engeri gye nnamu ku maanyi gankozesa amaanyi kubanga mpulidde akozeseza ne spray. Paper spray okubeetaasaako. Kati okukuba spray nakyo si kirungi. Omuntu waba akulumbye tomuddiza, genda ku poliisi muwaabire oba bamukwate. Ne bw'ovaawo n'ogamba ndi mugenda kulwana mpulidde emmotoka bagitutte ku poliisi kubanga era bonna bajja bayita buli omu awe statement okukakana nga mugenze mu makomera entalo nga zizze mu industry ekitali kirungi. Kuba mwami Bajjo omusajja promoter abadde w'amaanyi, naye amaanyi gagenda kufa nga buli omu bamulabanga kubanga mwami Bajjo yandibadde kati ye muzzaŋŋanda. Ate nga badde bazze mumukuba nga basuka mu babiri. Omuntu yenna wajjanga okukuba muganda wange tolowooza nti oyina muddiza lwakuba mmwe bannamawulire ekizibu kye muyina ti ate nammwe muleka okuba amawulire amatuufu mubeerako ne sayidi. Nze sigambye nti Alien Skin akoze kirungi okugenda ewa mwami Bajjo n'egganga ye amukube. Negwe bw'olaba gganga ngezze kwanze mbalabye bagobagana oba kitegedde omuntu naawe ateewulira maanyi bwe bakulumba olina kuvaawo bubi oba n'odduka n'ogenda okuba endulu n'ogamba bannaye mu ntaase. Naye ndabyeko mwami Bajjo ku kavidiyo ng'agobagana n'omuvubuka omulala ng'alina spray naye agenda akola ki agifuuyira. Omuntu yenna okwetaasa olutalo badduka ludduke bw'oba owulira nti gwe tolusobola. Bajjo nze osanga nga tasobola basobola mu misinde kuba ze n'abantu abasukka mu basatu Alien Skin nga Bajjo ali omu ng'ekimutaasa kyalina ye paper spray. Bajjo ekyokuba buli lw'okwata spray board n'okuba omuntu oba n'okanga omuntu n'adduka oba omukazi n'adduka gwe kola ki zaako misinde nawe zaako misinde. Ne bw'ogamba nti odduka tekankuwulire Seruga bamubbako essimu twali Kaleerwe. Omubbi we yamubbako essimu Seruga n'agoba omubbi n'ayingira eyo mu tosi twanoonya Seruga nga bakubye Seruga bamusse nga bazuzeeko kubutta. So nze ndowooza ebintu ebimu nti okulwana si kirungi naddala. Ogamba Seruga ono omuyimbi bamubbako essimu Kaleerwe oyo bba wakusaasira. Kati olw'okuba alina amaanyi ekifuba ebiseera ebyo n'agoba omubbi n'ayingira eyo mu Kaleerwe nagenda okudda ng'essimu bagibbye ye yennyini bamukubye yabulako kufa. Kati ebintu byonna ebimu tetulina kubimanyiza n'amaanyi. Kyabadde baagala okukola Bajjo. Baani ate baagala okukikola? Abaana ba Alien Skin ne Alien Skin mwennyini. Alien Skin buli lw'olabanga ne mubanga mmwe kati n'olaba eggaali ng'ejja togirumbanga bulumbi. Era abaana abategeera bw'alaba ne bw'alaba luseregende lw'abasirikale ng'abadde teyeekakasa aweta bwesi naddawa emabega. Ne bw'ogamba nti nange baabo bazze ebizibu bye tufuna kati babeera mutta kubanga ye atambula Alien Skin atambula n'eggaali ono tatambula naki ankomawa na ggaali. Alien Skin okujja wa Bajjo aze n'eggaali esukka mu bantu abana nga Bajjo alina omukuumi oba sekyuliko akubye emmotoka ya Alien Skin amasasi. Senga Alien Skin oba omukuumi wo ono akubye Alien Skin amasasi ani yandibadde anenyezebwa? Ng'ani akubye? Nga omukuumi akubye Alien Skin amasasi. Omukuumi oba Alien Skin abadde mu bukyamu oba tabadde mu bukyamu oba abadde mu butuufu bw'okuba omuntu n'omutta basooka kukwata. Era neno keesi gy'olaba eriwo
bombi bagenda kubayita statement zikoleki zikolebwe babuuze wagenze wono n'okola bwoti wabadde onoonya eki kuba kati emmotoka yoli bagitutte kirizagana alina okuwondera ate kiriza abantu abo bonna nga bobalaba balina ebibawaga bombi. Uganda etuusaawo tekyawa kitiibwa mateeka batwalira mateeka mu ngalo kuba Bajjo ne wabeera nga abadde avuma Alien Skin waliwo etteeka lya Computer Misuse Act lwaki siri yayiseemu n'avunaana Bajjo ani Alien Skin ate kugambye nti abantu bwe batuuka okubanga obwongo bwabwe bulemu okubawa ekituufu ekyokukola bagamba katweyambise maanyi naye amaanyi weekanga gakusudde muki mu bizibu kati Bajjo oba yabadde omukyamu obanga bulijjo akuvuma kirizagaana Alien Skin alina okugenda ku poliisi akole statement ne Bajjo alina okugenda akole ki statement naye ng'olutalo lw'abano baluyingizaamu n'abantu abalala kati nga ffe n'okyogerako oluusi abantu ne bakulaba bubi nammwe bannamawulire ne mukiwandiika oli n'abalaba bubi naye nga entalo zaabwe ziva ku bizinesi eri gyegambye gye baakola ne balema ogiggusa kino ki Abitex agenda okukola n'Alien Skin n'amala ne yeefuula n'ajjayo ki n'agamba gundi tokyagikoze so oba Alien Skin entalo ze zimukolera ekyo nakyo abayimbi bakirina abamu nese Alien Skin zokka kamera zino ezajja mulimu abantu abazigendamu ng'agamba nina kuvuma oba okitegedde nina kuvuma nze wempitirawo mubamanyi ng'erinnya alikoze mu kuvuma nga talikoze mu kulowooza ne mu paalamenti gye bali kyovana nti abantu abamu ne mu paalamenti bava ku kuteesa ne batandika ŋŋundu oba okitegedde so nze ndowooza nti bwe tuba twagala ensi okutambula tuve mu bintu by'okuba nga tukola entalo Ssemakula oyo yawalana Abitex okumala emyaka ndowooza nga 3 naye nga yamugamba bugambi kigambo n'amugamba nti gwe Ssemakula eri gye tugenda ne bootojja baagala lutaaya na mayinja kigambo ekyo kyaluma omuyimbi okitegedde kyamuluma kubanga baali bayimbira mu bandi nga bayimbiramu abantu 6 mwali bamanyi oba mwali mazze mawulire bambalaba muli baana batonyi naye yamugamba nti kati gwe newootojja eri baagala mayinja nani n'aluuna ebiseera ebyo omunafu talina luyimba naye kintu ekyo kyaluma misaaki so kyekyandikoleddwa obudde buno kyenooza ekyandikoleddwa be bantu okukula omanyi okukula tekuba mu myaka yokka naye n'obwongo engeri gy'okwatamu ebintu ze mbalaba nnyo gwe nkulaba nnyo ng'obuuza abantu ebibuuzo naye netulira abavubuka nga nawe muli batono naye nga mubuuza ebibuuzo ebitegerekeka era n'ogamba omuvubuka ono mugezi oba okitegedde so nze ndowooza abantu bakozese magezi okusinga okukwata okuba n'entalo kubanga kati kankubuulire Bajjo ayinza okugenda Alien Skin ayinza okugenda ku poliisi Alien Skin nebamusiba oba bamusindise luzira nekkiriza Alien Skin waliwo abaganda baga nti 10 terikyawa omu waliwo abagenda okugamba nti Bajjo asibyani Alien Skin oba omuntu omu oba basatu nabo bamuwalane olwa Bajjo okusibani Alien Skin ne Bajjo singa anasiba Alien Skin Alien Skin singa yasiba Bajjo waliwo abasobola okuwalana Bajjo Alien Skin lwaki asibye Bajjo abaana bano abatambula n'abayimbi balina komawa kuba kigambibwa nti n'omu ye bamutaddeyo naye omuyimbi ali ku fangoni abaana abatambula n'abayimbi kigeze ng'omusirikale ng'atambula ne mukama we buli lw'okwata ku mukama we ne bw'aba driver ng'okwata ku mukama we era naye tayinza kukoleka ki abaana abo abatambula n'abayimbi bo balina okudifendinga abayimbi baabwe kubanga kwe baba bali emmere tebasobola kukenenja ne bakuba Eddie Kenzo ngumi nga laga pipe alaba laga pipe tekisoboka so abaana batambula n'abayimbi nabo balina kubeera n'amagezi nebagana n'olutalo oba otaasa waliwo wotaasa naye tokuba waliwo wookoma waliwo wookoma kubanga bajja kusiba oluusi omuyimbi alemere okukola kino kirekawo Alien Skin ne kaliya ye Alien Skin ye ng'omuyimbi okusinga ku bazito ke bamutaddemu era w'amaanyi nnyo kubanga bagezezzaako nnyo abantu omukuba mu mawulire okola ki naye tekina we kigenda muteeka kubanga Alien Skin mujjukire yajjira mu ntalo in fact nze nasooba obwira Alien Skin nga akubye omuntu ku bbaala egganga ye yakuba omuntu ku bbaala bagita Vox kati Alien Skin yajjira mu ŋŋumi era gy'obona lwe yakuba palaso
I mean obani yamukuba palaso yamukuba era nze nabagamba nti naye awulidde wekiruma era kwolwo nagamba nti baba kubya alien skin bakoze bulungi kuba naye bulijja akuba banne kati ye ekyokuba ye kimukolera mweyajira kubanga mweyakola ki naye abantu abo ababiri bonna obulwako omugezi n'omusiru olawo okumanya nti ono mugezi oba musiru kubanga kati obadde olaba vidiyo zonna okuba Bajjo zakola simanyi amuyita sikaati simanyi sikaati biki era nze neebuuza oba wagula alien skin n'agaana okukolera lwaki togenda mu kooti n'omusuwinga okitegedde n'oleeta abajulizi naye odda kukuvuma mpuyandi baali baguze n'abamawulire kwegamba entale zira mu indasitule eno nnyingi nnyo naye nga tetumanyi bwe zikola ki naye kati nga mmwe abasaka amawulire mulina okwegendereza naye nga ku bintu bino obulako omusiru n'omugezi